ITV. Taata yonna gy'oli nga wadduka ku mukyalawo nga wadduka ku mwanawo, omwanawo akuyita akaseera kano akugambye mujjukire muteeke mu birowoozo byo omanye nti gyali era omunoonye. Kaweerezaawo bataata be nayogeddeko nga gwe bukyanga omwana azaalibwa tomanyi bwafaana naye wabula ng'okimanyi nti ebuyuku eyo, ekafutana eyo, endalubabu eyo, emisindi eyo ninayo omwana wange naye nga bambi tomanyi na bwafaanana okoma kumwogerako bwogezi. Nammwe bataata abali eyo ng'okimanyi walekayo omwana oba amuleka akyalina mu lubuto tannaba na kuzaalibwa gwe n'odduka. Kyekiseera oddeyo onoonye ku mwanawo. Naye bataata munyiiza abalinda graduation n'okwanjula ne mulyoka mufufugaza ne mulyoka mukangaza. Nze era okwanjula bw'atekuleete wange oyo muzaalukuse. Nze graduation party eyo bwe batagiteeka mu maka gange oyo muzaalukuse. Naye bw'abadde ng'asoma oba bukyanga atandika kusoma ekkalaamu ye eriridda wa gye wali omuwadde oba agenda okwanjula. Ddala okwanjula okwo gwe okukoleredde ki nga taata ayagala kubeere mu makaago? Nammwe taata mwoddeko bannange. Ekyo nakyo kikola naye okusinga okulekera ddala abaana awo ne mugaana n'obbaweerera kuba mwayawukana ne bamaama baabwe, ekyo si kirungi. Ate ne mulinda okusaawa esembayo eya graduation party ne mukayanira emikolo sebo bagiteeka ewammwe, ne mutuula ne mulinda okwanjula kubeerewo ne mukayanira okwanjula sebo kubeere mu makaago. Naye nga omwana oyo gwokayanira okwanjula kubeere mu makaago n'ogamba n'okugamba mbu muzaalukuse, kumbe wali wamuzaalukuka ddogo oba omuzaalukuka gwakubiri. Tosobola kuba nti omwana akuze paka kutuuka kwanjula nga tomugulirangayo wadde n'ekkalaamu naye ate gwe n'okayanira omukolo gubeerewo. N'asoma n'atikkirwa n'oyagala omukolo gubeerewo naye nga ku kalaamu n'ebitabo somedde tekuliko wadde n'ekikyo. Bataata muswaleeko ate mweddeko. Gwe bw'oba anyiiga ne maama ebyo byammwe omwana tayagala bimanya tobimuteekamu. Naawe maama bw'oba anyiiga ne taata ebyo byammwe ne taata omwana tobimuteekamu. Agenda kwanjula taata n'agamba omukolo gulina kubeera wange. Kaakati gwe bataata ng'abo bawa amagezi ki? Bataata ng'abo omutuufu tebalumwa mu kye bakola. Yennyabo. Naye ng'era ekituufu kyonna yennyabo. Mamba omwana sikuwa omwezaalamu. Yennyabo. Era okibeera bwekityo ng'omanyi nti omwana wamuzaala mu mmagi oba mu matayo. Kikutegeeza nti olina okugenda mu maka g'amatayo okolerewo omukolo ogwo. Anti maama era abakkiriza kuba wagambye nti omwana bagenda mutikkira kangende ngambe taata we gwe yandeka nga ndi lubuto n'atadda. Kangende mutegeezeeko nti munnange graduation ya muwala weetuuse. Munnange muwala we agenda kwanjula. Naye taata oluwulira ebyo n'alyoka bwe mukwanjulire walala nze sibikkiriza. Bataata abo gweko abasibirira ntanda ki bataata bwe batyo. Anti bataata bwe batyo. Buli kimu kibeerako omuntu endowooza ye. Yennyabo. Ate era n'omulembe gw'okutuukira kati. Yennyabo. Omulembe ogulaba era bataata balekawo nnyo bamaama. Ye leero gwe mulaba gwe tuliko. Yakakuzinjira era akulekawo n'abaana. Yennyabo. Naye wabaawo ekintu kyonna kyalaba nti ekyo kifuna akomawo era n'agenda kkako. Yennyabo. Kakati bataata ngaabo ebigenda bakolera okujjako balekera Mukama Katonda kubanga era ogeeraga bwekikomo era bakubuuza omwana ono wamuzaala wa talina bwabwe. Amiina nnyabo. Weebale nnyo okuteesa. Nze nakamatte. N'abo abaagala okuteesa ennamba z'essimu ziri 0749218. Wanji maama. Munnange ebisebo. Wanji taata. Maama mulala kuwulira. Weebale kusiima ssebo mukama wange. Naye nga okiwulidde empisa ennyabo. Sonyiwaamu ssebo mukama wange. Mbadde sisuubira ssebo kuba ku ssaawa zino. Era kiraga bulabikanye enzaana yeewuunyise. Sube teewuuzise ssebo. Ensonga zonna owezanziza bulungi. Ye ssebo mukama wange. Naye ekyamazima ddala mu abakyala mukozesa amaanyi okukyalisa abaana baffe. Bawulira
bawulira bamaama. Weesanga ebiseera ebimu. Yes ssebo. Katugeze okukyalira abaana ku masomero. Yes ssebo. Nga taata obw'emirimu. Yes ssebo. Ogezezaako okukwata akasente n'okawa maama akole shopping. Yes ssebo. Naye omwana olituuka ku ssomero. Yes ssebo. Mujoozi gy'ateekawo. Yes ssebo mukama. Tolina weeramikira nti olina ky'okontributinga. Bamaama bwe mutyo mweddeko. Era tusigala. Yes ssebo. Tutuka ku graduation. Yes ssebo. Ng'omwana tategedde sapooti yo gy'otaddewo. Bamaama bawulira ab'enkola bwe zityo mweddeko. Kaakati Yes ssebo mukama wange. ne mutuuka ku matikkiranga ago. Yes ssebo. Neyefuula kabaka ku munanire. Yes ssebo. Naye ng'ekyamazima gwe taata bakusangidde maboga. Yes ssebo bawulira bamaama bakyuseemu. Naye nga mu nkola entuufu Yes ssebo. omwana omulaga atuwadde taata talabise. Yes ssebo. Naye nti olw'okuba gyali akusakira. Yes ssebo. Era ne tulyolaba Yes ssebo. yaliikise. Yes ssebo. Naye ekitugenda okubaawo Yes ssebo. omwana atuuka okumaliriza ng'emyaka gitaano maama we. Yes ssebo. N'omukwenda kasima amutuuleko mwogere Yes ssebo. n'akulaga nti mukaddako omwana yabadde alya. Yes ssebo bamaama muwulira mweddeko. Kale ne twesanga nga mukola ekyamaanyi okutuwa amakulu gavumenti y'abaana eyo. Yes ssebo naye taata mbadde Naye lulongata. nga nakuliga kuyeetaaga. Yes ssebo taata gwe oli omu kwabo olimu awufu nnyo kwabo abala naye waliwo abeesuulirayo gwannagamba nga bakigenderedde n'agaana obuganya okulabirira omwana kuba bayawukana ne maama we. Bo bawa magezi ki? Embeera yonna okola munno Yes ssebo. mwagala. Yes ssebo. Era mu kwagala okwo Yes ssebo. ne mufuna ekimuli ky'omu maka ye mwana. Yes ssebo mukama wange. Naye wajja olugundu Yes ssebo. ne weesanga nga mwana yalagala kusuubiramu ebyamaanyi Yes ssebo. ate si bwe biri. Yes ssebo mukama wange. Ye nakikola mu njogero nyangu gwe yakomera Bamaama n'agezeeko mweddeko. okunoonyeza. Yes ssebo taata. Kaakati mu mbeera ey'okunoonya omukisa Yes ssebo taata. ate n'abeera bulungamu mwana Yes ssebo. n'akulaga nti nawe taagala kumanya. Bamaama mweddeko muwulira. Kale nno ne weesanga ng'omwana abonekera wakati awo Yes ssebo bwe kiri. naye nga ye talina musango wabula nga tulugulungako. Yes ssebo mukama wange. Kale nno n'oweesoppa eyo Yes ssebo taata. kankomekaawo ndekera abateesa abalala Yes ssebo taata. nsigadde nti mukulu Jackson Semboobe emitinde wano. Mukulu Jackson Sembuuze. Sengooba. Sengooba tweyanziza ssebo mukama wange bawulidde bamaama webale kuteesa. Bannange bamaama muwulidde mwami Sengooba agambye mulina omuze bamaama abamu omwana taata bw'aba yayawukana naawe buli kalungi kakola kataata kaweereza omwana gwe tokamugamba okaza ku sayidi yo taata ayinza okugula akagatta akalungi n'akakuwa okawa omwana gwe wootuuka nze kakugulidde bwakwata fiizi namunaye n'azikuweereza ku ssimu yo enkyagenda osasulire omwana bw'ozitwala ku ssomero nga olaba nno sente gyezijje sente zange za kinaku tomubulira nti taata w'omwana yeyakoze eki yeyazimuwadde omwana n'atuuka n'akuloba oluusi taata lwe yaweereza kafiizi n'akugamba munnange pa ku mwana njogereko naye n'ogaana omugamba ataliiwo yeebase munnange n'okola kyamaanyi nnyo ekinene nnyo okukyaya omwana taata we naye maama naawe weddeko kuba omwana ffe bayibuli etugamba abakkiriza mu bayibuli nti bw'otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku z'omu nsi muno zikole ki zeeyongereko kati omwana oyo omukyaya taata we agenda kukyawa taata we ate afuna ebikolimo so nga ekimukuweerereza n'ottunka n'okola ki oyagala omwana wo abeere n'emikisa afune emikisa kankusabire naawe olala ofune sente osobole okunteekamu akadakiika mubeere bulungi sigadde ndi Madam Designer mbagaliza olunaku akawungeeza akalungi mubeere bulungi musule bulungi paka enkya bye bye.
This is ITV Uganda.